mu kisaawe ky'ekiri amenvu ekisangibwa mu ggombolola y'e Butenga e Bukomansimbi we wayindidde mmisa omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo kwe yeebaliza omutonzi olw'ebirungi byamutuusizzaako omuli n'eddiguli ey'okubiri mu by'obukulembeze gye yafunira mu Arizona University mu America. Bwana mukulu w'ekigo ky'ekitaasa Reverend Father Anthony Kakumba yakulembeddemu mmisa eno eyeetabiddwako ebikonge mu Nuupu okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli n'ababaka b'ekibiina kino. Abantu balindiridde buweereza buki? Makubo malungi, bujjanjabi, bukuumi, kussa kitiibwa mu ddembe ly'abuntu, emisolo egitegerekeka n'ebifaanana ng'ebyo. Ebikolwa eby'obusosoze birina okukoma mu ggwanga lyaffe andi birina kukoma nga tukyusizza obukulembeze buno. Bwe tutakola ekyo eggwanga lyaffe ligenda kusigala nga libonaabona nga tusosolwa nga tulinga ng'abazza omusango okuba nga tuli baana bazaale ba wano. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya Nuupu Alex Waiswa Mufumbiro yakiikiridde pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mmisa eno era ng'ono yennyamidde olwa gavumenti okudibaga ebyenjigiriza. Naye nga luli bwe mulima emmwanyi zammwe ng'omwana musobola okumusindika ku ssomero naye nga ne gavumenti etwala obuvunaanyizibwa bwayo n'erabirira abaana abagenze ku ki eno tekyalabirira essuula y'obusuuzi. Nyongeddeko obwongo nga siri mu kusoma ku isole wa Uganda naye nga ndi mu kusoma mu nsi yonna bwe bakola embeera y'ebyensi ey'ebyensimbi ey'ebyenfuna ey'obukulembeze n'embeera endala. Waiswa era atangazizza ku mitendera ekibiina kya Nuupu mwe kigenda okuyita okugaba kkaadi z'ekibiina okwewala ebyaliwo mu kalulu akawedde. Newankubadde mu kubatuma mulimu abaatuuka ne balowooza nti baatuukira ddala ne bafuuka bakagezi munnyo. Temuti ekibiina ky'abalaba kali akasengejja tebayinza kuddamu kayitamu. Tetugenda kuddamu bawa bireriya tugenda kubawa biri byennyini bye mwetaaga ebigenda okukyusa Bukomansimbi kuba twagala abantu abeesigika. Ababaka b'ekibiina ki Nuupu abeetabye mu mmisa eno bategeezezza ng'ekibiina kyabwe bwe kikyalina amaanyi mu bitundu bya Greater Masaka era nga basuubira nti bakwongera okwezza ebifo by'obukulembeze mu kalulu ka 2026. Tubasaba bwe mbanga Kayemba Solo asobodde okubeera nga Bukomansimbi South ewulikika mumwongere ekisanja ekyokubiri mujja kulaba. Tubasaba mu mukuume ku busonga obutonotono tutunulire ebinene ebikola ki Kayemba Solo takoze kino takoze kiri tuyina mwami Museveni tumubanja ebisubizo emitwalo 8 nti ebbeeyi y'emmwanyi we twogera yagudde twalwana nnyo twali tulwana kye kino kati bannayuganda kibalaba nti emmwanyi yali ya bbeeyi naye kati yagudde ate kino kyonna kivudde ku tteeka lye baayisa etteeka eryajjawo ekitongole kya UCD ekyali kirwanirira omutindo gw'emmwanyi ekyali kirwanirira ebbeeyi y'emmwanyi kateeka ensi yonna ne bakijjawo. Bukomansimbi district ye district esinga okulima emmwanyi mu Buganda mpozi ne mu Uganda yonna. Naye bwe kibeera nti omutindo gw'emmwanyi bbeeyi y'emmwanyi egenda egwa kitegeeza nti abantu b'e Bukomansimbi bali mu kukotoggerwa ate nga kirabika gavumenti ekikoza kagenderere. Era tusaba gavumenti nti baganda baffe bano abali mu makomera bamacete ya siini bateebwe. Tetusobola kuddamu mwami Museveni ng'alowooza mbu tugenda mu kalulu nga bannaffe bakyali mu makomera. Yo mu bitundu by'e Wamala akulira abavubuka mu Nuupu omubaka Francis Zaake akawungezi k'eggulo yakamaze atalaga ebitundu eby'enjawulo ng'afalaasira bannakibiina okunywera ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026. Zaake ne banne obwedda era bali mu kukunga bannakibiina okukola ennyo okulaba nga Nuupu eyongera ku bifo by'obukulembeze mu kalulu akajja. Ate abantu b'e Kassanda gweteebereza disitulikiti ennamba nga temuli muwadde akaguudo ka koolaasi. Kassanda yesingamu ebitundu nga temuli masannyalaze. Kassanda wano mu Buganda kye kitundu ekisinga obugagga kuba mulina ggolo. Era singa eyo akalulu k'abavubuka kokka tulina emitwalo egisoba mu 7 egy'ebyalo ebiri mu Uganda. Singa tutegeka butegesi wano Kassanda ne tugamba ebifo 9 ku buli kyalo ekiri wano e Kassanda ne tugamba tugenda kiteekako abantu nga ba ambuleera nga ba NUP eyegaali emala bumaze okutwala omusajja oyo nze babuulira tetugabaako kifo na kiki na kimu kubanga singa ogattika kale ya red n'ogiteekamu ko kayero ne bwe kiba kifo kimu bwe kiti oba obisse byonna. Nolwekyo njagala okubakakasa basaba ne banya abantu b'omu Buganda nga twekozeemu omulimu ne tulonda Nuupu yokka eno region yokka emala okulonda pulezidenti w'eggwanga basaba ne banyawo.
mu bitundu by'e Kasanda bamwanjulidde n'abantu be bagamba nti bavudde mu bibiina ebirala okwegatta ku Nuupu. Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.